Omukama wa Bunyoro Dr. Solomon Gafa Busaiguru asooka ajaguzza amatikkira ge ag'emyaka 25 bukyanga atuusibwa ku ntebe y'obukama bwa Bunyoro mu 1994. Emikolo gibadde mu lubiri lwe ekaruzi Kahoyima nga Speaker Parliament Rebecca Alitwala Kadaga yakiikiridde President abadde alina okuba omugenyi omukolo gyetabiddwako abantu bangi okuva wano n'ebweru w'eggwanga era obwedda buli ayingira asooka kwazibwa n'okkeberwa obulwadde bw'Ebola. Mu bubaka bwa President obumusomeddwa Speaker ayozayozezza Omukama olw'okutuuka ku myaka 25 era n'amusiima n'olw'enteekateeka ez'enjawulo ze bataddewo okusitula embeera z'abantu. Bw'ati asabye abakulembeze bonna ab'ennono okuwagira enkola ey'Operation Wealth Creation n'okujagaza abantu baabwe n'asuubiza okussaawo ffaamu kwe bagezesereza ebyobulimi mu kitundu ekyo. I'm going to set up a model farm in the Bunyoro sub-region to show our people that small-scale commercial agriculture is possible and that should pick a leaf to lift themselves out of poverty. Speaker Kadaga mu bigambo bye asabye ekisoboka kyonna kikolebwe abantu b'e Bunyoro basobole okuganyulwa mirimu gy'amafuta agaazulibwa mu kitundu kyabwe. I chaired the House where we made a resolution to establish 3 additional universities. I'm saying this because we're expecting a refinery. How many of these children are going to work in that refinery? Do they have the qualifications? So we need a university that will address the needs of this area. Okwogera bino abadde ayanukula ebyogeddwa bassentebe aba EOC ey'okutaano mu kitundu nga bakulembeddwa Kadiri Kirungi abategeezezza nti kampuni z'amafuta ezisinga zireeta abakozi okuva mu bitundu ebirala so nga n'abaana enzalwa y'ekitundu webali era emirimu egyo bagisobola. I have discussed this issue at different forums, but there is nothing which has been done. Ku mukolo guno obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka busomeddwa jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge ng'ayozayozezza Omukama olw'okutuuka ku lunaku luno. Ntumiddwa Kabaka wa Buganda okuyozaayoza Omukama Iguru Katonda okumusobozesa okulembera obwakabaka buno olwalino ng'ajaguza emyaka 25. Asiimye enkolagana ennungi eriwo wakati wa Buganda ne Bunyoro gy'agambye nti ereese enkulaakulana. Era n'okumwebaza enkolagana ennungi gye balina wakati waabwe era nga kino kijja kuyamba nnyo era kiyambye okugatta abantu bw'akabaka buno bwombiriri. Stephen Mukitale Birahwa ssentebe w'ababaka bava mu Bunyoro asabye gavumenti okukuuma obutiri by'ebifo by'obulambuzi n'okuziyiza abo abaagala okuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze ku biyiriro bya Maction. From yesterday we have a challenge. We need explanation if Maction Falls is actually going to become a dam for electricity. We are being asked. Last time bakagamba Bunyoro Kingdom is the one gazetting Bugoma Kikafuhe. Tukusaba government to reconsider in line with the president's position on that point as far as that is concerned. Ismail Kasoha yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.